Breaking news. Mwana mleza manyiddwa nga Butcherman bamukutte. Simanyi kiki mukwasiza, but I wanted to break that story. Ngenda kuba nji following up. Bansindikidwa no ka message. Nibangamba bamukutte. So simanyi obazeemu n'alwanira nnyama oba bye nnyama kyengenda okubanga nkola kingangezaako okuzuulaawo. Naye bamukutte. I don't know which police station gye bamututte, but tomorrow I'm going to be coming with full details on the show about mwana mleza manyiddwa nga Butcherman. Tojjukira muno mukulu ono bali bamunonze okubeera official presidential advisor okunsonga z'omughetto. So nja kuba enkyambi baleeta all that story wano nyini ku before 5 on media roundtable with the king himself, Swin Love, MC Chi and KMGK. But anyway, let's do our last story because of the tugenzeko. Amawulire ga Shanita Namuyimbwa ga breaking the internet era oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera nga abanja akasente akanje nnyo. But because Shanita Namuyimbwa ono njagala nsooke mbazanyireka audio ke minister amanyiddwa nga Dr. Ruth Acheng, Minister of Health okitegedwa no mugwanga la Uganda ng'amaze omwanukula Shanita Namuyimbwa yazzeemu ki era presidential advisor amanyiddwa nga omukyala Jennifer Fulfiga amwanukudde biki oba advisinze atya Shanita Namuyimbwa n'omukyala amanyiddwa nga Dr. Ruth Acheng ne president w'eggwanga lino. Kasooke tugende mu audio wa Shanita Namuyimbwa nga abbi nsana oba nga addamu ebigambo n'omukyala amanyiddwa nga Dr. Ruth Acheng, then tugende wa Fulfiga, then nkomewo. Nze kibuuzo ekyo ssebo mpozi nja kubagamba nja kutangazaamu ensonga ya Shanita Namuyimbwa. Okusooka nsooka okumwebaza okuba nti yasobola okuvaayo n'ayimya n'akola akalango n'okuvaayo okugamba nti malaaya bo beetunda. Kintu ekyo si kyangu kyakwogera era si kyangu kyakuyimiriramu. Naye nnyamuwa amagezi Shanita yeetaaga kutwala muri abu aliko problem. Obwavu bugenze ne bumuluma ne bumujja mu memolo y'entegeera ye. Ate nga yamanyire ebyenfuna. Omanyi lockdown, COVID bwe yajja anyigiriza abantu bangi. Talina gwatakosezza, taliiko mugaga na mwavu. Ate nga newe yajjira Shanita yali amaze okuyubuka n'okuyulika. Nga newe omukuŋŋaanya yafuuka muvumba takyawera. Na bad black wali kati alinga embwa enzirugavu oba enjeru. Nti weyi tesobola okulabika. Takyalina value. Yekenyini takyesobola. Kati yafuuse kateeyamba. So nze nja kusaba mukumulaba yankwasizza ennaku. Weewaawo Namuyimbwa Shanita bad black ayinza oba yakola. Good and well. Nsooka okwebaza akalango ke yakola n'okuba nga yayambako. Naye njagala adde mu mmomole y'entuufu gy'ensonga ati mbaga bamutwale muri abu. Era abeeko omuntu amubuulya kye bayita miliyoni 5 byasaba. Miliyoni 5 zizimba eddwaliro, miliyoni 5 zizimba amasomero, miliyoni 5 zisobola okukola obuguudo. Kati yo omuntu omu yazaagala Uganda erina abantu miliyoni 46. Saagala ave ku ntegeera ye. Either bad black bamukozesa ensobi be balooya be abayita balooya be. Bamukozesa mistakes awalampe gavumenti emwewabire bo basobola okwoza emisango okujjayo bad black. Okubanja sandiganye muntu kubanja buli muntu alina right sebanja singa oba wakolera mu mateeka. Bad black nze njagala bw'aba abanja asooka ajjeyo empapa za signing and Minister of Everything emuwa omulimu. That is one. Akalango nakalaba fine naye ani yamulaba yasisinkana ani eyamuwa contract. Which is okay. Ekyo sigenda kukigaana n'ekyokusasula si kigaana. Naye saagala muwabye bad black nga balooya be bamukozesa mistake. Nti bad black basobola okumusasula omuntu omu miliyoni 5. Never saagala olimbe bwongo bwo. Njagala ojeyo akalango kagenda ku mpewo. Kajja akatambi akalaga ntwatisa miliyoni 5 wazimula. COVID-19 abantu bangi bavudde ne bakola obulango mulimu Balevland mulimu baani mulimu abantu abulijjo ffe tuva ne tuyimba ennyimba bakusasa bebe kulubani Bobi nga olw'obulungi bw'ensi yaffe n'okulumirwa ensi yaffe. Era kyennyamiza ate kiswaza omwana Omunayuganda Omuganda ali mu nsi Uganda okubanga n'aka akantu akasirikitu akatono ennyo tosobola kawa ggwanga lyo. Kale, omanyi omukyala Fulfiga abayogera sometimes wetaaga n'omuwuliriza, sometimes n'olondamu by'oyagala, sometimes n'okola. Ebigambo by'owulidde si bya BTM oba nze n'abagiddukanya.
bya full figure ng'omuntu, so bad black oba yanukula chaliwo toyanukula ffe. Anyways, it's not that we're scared, but anyways, I think books of Chronicles of Entertainment mukyalimu ebintu bingi, but I'll stop there today. Enchanja tutandikira ku Chronicles of Entertainment. I am the king himself. Thank you so much, Trisha Fashions, for hooking me up all these good designs every day and watching the show. Even lagwe bali nyo kubanga obera ku show, omukulu Faizo amanyidwa nga Rabada, but thank you so much also kubanga olaba Sheno and all goddamn artists. Mwena aba artists baffe katuna byatuwa. Thank you so much for always watching the show. Nkoze ne crew nene nyomba Dennis Scenic Media yabadde nga nkuba ifaananyi official photographer, nkoze ne Jajadika ku camera, ne nkola ne Joel Tony Pet Pro, gatako ne chali wange Kim Jike Oshegede. So tukola abantu bangi nnyo, ne Swin Love Chiye eriro n'okubanga banoonya amawulire. So anyways, we wish you all the best. I'm signing out, I think. I love you. Mwah. Celeb Jazz, subscribe. Sharon and the journalist namwe batumiddeko. Lajja upon yourself. Bye bye.